tekiriko wa nuupu oli aveera Kampala n'abducting omuntu wo ng'alina aba NRM ng'alina aba nuupu nga bwe mukimanyi obulungi mu mukono North Kanata yabula mwezi gwa 8 alina abaganda babawagira movement alina abawagira nuupu ngaffe tutwala eddoboozi wamu nga bannamukono nga kkanso y'emukono mukomyewo abantu baffe tubaziike wabwe abalamu babaleete muki mu kooti bawonsezebwe naye enyiika abantu gye balina ntono guno eno y'embeera yokka gye tusobola okuyitamu nga tetwegugunze ku street olw'obunafu bwaffe okwolesa obutali bumativu nga tuyita mu nkola ey'eddembe esingayo okubeera entono nga kyemalira gy'alabanga ennene oba enzibu people power ayinza yakubira tusobola kukkiriza RDC kweta kiteeso ayete mukono tumuweeka ettaka mbu yatandika ozimba ebizimbe bye tukimanye bulungi nti RDC akola mu ofisi ya President alina buli kika kya ssente akwata ssente nga bwakuta ettaka n'aliwa ekoni eri bagende banenye ettaka yonna gye baligula bazimbeko kyembazi zaabwe lwaki tuwa RDC ettaka okuva ku ttaka lya Buganda atazimbeko tokya kyembazi lwaki tetulakikkiriza nga disitulikiti y'emukono era tukiganye abantu bona bonna abakwatibwa tetumanyi na gye bali abamu kubanga balina ebifo bingi ebitamanyiddwa nti bino bisibibwamu basibe naye nga lwaki akalulu kabanga kaaliwo akamirembe na bwenkanya lwaki bakwatibwa ya bakwatibwa lwaki tebabatwalibwa ne babawozesa mu mbeera ng'eyo teri yagenda kuweebwa ttaka ku ttaka lya disitulikiti wano yadde n'omu ne banajja nga yenkanaanya omunene tetusobola era ekyapa kiba kyayise oba kyakoze ki bonna tugenda kuvunaana buli avunaanyizibwa ku nsonga eyo banza okuba bakyesa wano tuwuddisa nga bamaze dde okubikolako tugenda kunoonya buli kyetaagisa okulaba nga ekyapa ekyo kivaayo ettaka likyali lya Buganda wano gavumenti yalukwata n'erizzaayo mu ofisi za Buganda tewali nsonga te lwaki pulezidenti addamu n'asabako ettaka amafuta galinnye buli kintu kirinnya sukaali yenna yalinnya ebyo tebabitulako musooke kansala okuvenda amataba fenga bakansala abanuupu okuva mu disitulikiti y'emukono tetugenda kukkiriza kutumya gavumenti yaffe eno eya Museveni eyoona omusajja atawabulwa ayefuze omuntu nsolo okulaba nga abaana baffe nga Segirinya ne banne babasiba emyezi n'emyezi ne babaleeta mu kooti nga tebalina bujulizi musango gwe bakola ki gwe balumiriza tetwagala Museveni ne gavumenti ye baveeyo batugambe nti Segirinya akola omusango guno then tujja kukkiriza ng'omusango guvudde gukola ki ne gusinga Segirinya otherwise tugenda kukkiriza bino bintu kutambula mu ggwanga lyaffe ng'abantu baffe baganda baffe bannayuganda bonna batulugunyizibwa ekyamazima gavumenti ya Uganda mu President Museveni te abantu baffe tulina obunyiivu bungi tulina obulumi Segirinya mwenga ffe nga bamaama b'eggwanga tulina obulumi kyebereza nga omwana gwe batutte mu kooti naye nga bamusibyeko ekisango tebamuleeta na kuwoza tulina obulumi emiwendo gy'ebintu girinnya sukaali ali waggulu amafuta galinnye tewali kyemukolawo naye muyita bintu muleeta bintu tubiyise tetujja kubiyisa tetulina kyetugenda kuyisa nga temukendezeza bintu bannayuganda balumizibwa ffe eddoboozi lyaffe lyabwe tuvuddeyo okuleeta ebintu bino nga tulina obulumi n'olwekyo obulumi bwe tulina tuyise wano okuwolesa musse emiwendo gy'ebintu bannayuganda babonabona this is our country Uganda you want us to go where mwagala tulagewa abantu balagewa tuli banyiivu nga bannamukono mutte abantu baffe emiwendo gy'ebintu mugisse amafuta tugalina wano naye ffe tukyasinza okubanga amafuta gali waggulu sukaali bamulima wano naye emiwendo gy'ebintu girinnya sabbuuni wa bbeeyi bamaama bakole batya bannange mutuyambe amanya nasazimata nzenga nakikigira nakifuno nagala matawuni kanso tetuli bamativu kubanga nze omu kubawambibwa muganda waffe Kanatta talabikanga paka leero kati myaka 2 alina famire alina abaana abokulabira alina obuvunaanyizibwa tetugenda kukkiriza ate tuvaako twongereko okuwa RDC ettaka pulezidenti begulira ettaka kubanga balina obusobozi tetugenda kukkiriza ffe nga kanso y'omukono kubanga ffe tusinga obungi ffe tulina majority tukisazizaamu nange nsendango